Mbaniza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha nava namatovu muli mutya kansibire muli bulungi nnyo nnyini ddala nga bulijjo nabagamba tubatuusako abantu ab'enjawulo abantu abakabi abantu abafaanagana abantu Junior omanyi we nkusanze mu kkubo ngambye ono lutalo yazze gyensula oyo mukulu Wakomabeera naye ku Ape Village wano wennyini wetutudde naye nga era nsooka okwebaza Abannayuganda oboolyawo abafaayo okulaba ebintu byaffe bye tuteeka ku TikTok YouTube zaffe nammwe okutunoonyaako naye ne Katonda kino bakiyita kiki nti okutooza kumunye it's a blessing omanyi omwana omuwala waba afuluma akakubakuba katonya kati enkuba etonya oba obukubakuba butonya kitegeeza jjajja mukasa akakasa mu lulimi olusamiza olwo kati oba mu lulimi olwa Katonda baluyita batya nti enkuba bw'eba etonnye ate waliwo beewa omukisa nti ebimera byabwe tebifa kituufu Nanga nze Junior Lutalo TikTok YouTube boze omukutu gwammwe Life Experience Uganda yaman naye nga nebaza ba YouTube bo ba subscribe bo mumwongere omunoonyaako nava namatovu mukyala wangabe omwana w'omumbejja yaman naye nga mama wange gyali taata n'emikwano oli awo abambeezaawo nebaza Daheyas boss David Lutalo nti tajjawo ndi eno sina mutawaana webale kumbeezaawo mu ngeri emu oba endala Okay banaye olunaku lwaleero tuze tuwayewayemuko ne Junior Lutalo omukulu ono nga mumulaba ntunudde ne ŋŋamba omusajja Lutalo iye mukwano ngamba wayi kankuleeteko abalabi baffe tuwayewayemuko omusajja oyo David Lutalo gw'oyambadde kugamba oli musaayi gwe akimanyi nti omufaanana akimanyi bulungi Team David Lutalo mbalamusizaako yonna gye muli all over the world and even Uganda, Africa, Asia, wherever they are. Thanks for support our papa. Nange kenyini obuli awo ogamba kondayikingeko nange nfune kafoloko likinga commentinga ate tujja kukuza accounts zaffe ngeri emu oba endala. Good morning Uganda. Kati nzaabuuza omusajja ono Lutalo muli ba Luganda muli ba mukwano omuyinako akakwate kiki muli balongo kyemanyi Lutalo mukwano gwa buli muntu yenna naye omuntu ow'empisa embi si mukwano gwe omuntu ow'empisa embi si mukwano gwe aba mukwano gwe no tekikulowoozesa nti omuntu ow'empisa embi mukwano gwa muzeeyi era yagamba oba n'empisa ennungi oli mukwano gwange oba n'empisa embi no you're not supposed to be his friend era nange bwe kiri kubanga omuntu nga yeeyisa mu mbeera nga si nnungi waliwo ekintu kyotana like kunnambululira bulungi muli ba Luganda muli ba mukwano nyinza obutakikakasa nti tuli oba tetuli nekyemmanyi mu nsi yonna Katonda atonda omuntu ng'ali mu kifaananyi ky'omulala Katonda atonda omuntu ng'ali mu kifaananyi ky'omulala yes kati okugeza waliyo omwana gwe bayita King Junior Sa bw'omulaba ogamba King Sa omanyi ow'oku TikTok yes waliwo Junior Gravity waliwo Junior Bobby Junior Chameleon those people they are resembling they are singers or they are celebrities kati olaba omuntu yenna nze okujja okufaanana David tegwale musango wabula everything it comes from God nze mbadde nsaba papa David Lutalo mugende ku DNA either taata kuba banaye waliwo omuntu ogaa nti ki
naye mufaanagana bye byaddala. Yes, we are resembling. Ayenga. Ate n'oyimbira ddala nga ye. Like omuntu wategeka ekibulu tugeze n'ogenda n'oddamu ennyimba zezo tugeze ogenzesa moya n'oyimba ennyimba ze. Abantu baawula. Bakwawula nti ye. Nga ngenze as Junior Lutalo. Abantu abamu bansanga n'angamba David gyebaleda heyaze egamba jjukira we twakubira drive egindi omuganga sinze Lutalo. N'agamba naye bw'afuna ssente watwerabira nga twakubira drive ku bike zaffe n'oba ku mutawaana ogw'okola ki ogw'okwenyonyola kubanga nze simanyi kwambala bubi even ndi mu kamera naye era kale olaba nga siri mu mbeera papa gyanalaba oba omuntu yenna faaniyo naga nga leero sibyagala nnyo kale sorry kogamba omuntu yenna bw'oba mu image y'omuntu try at least ku 10 beera kaana okumufaanana kwegamba okuba nti oteekawo image ye mu kifaananyi ekituufu. Okay. Naye nga I'm not sure that I'm his brother or not. Because kyangala tuva ku kyalo kimu kubanga bakuzala Luweero. Same district ndi wawona Luvule mu Lukomera. Okay. Then gye twava wennyini obutaka tuli beerwogi mu Kibula ate bo nawulirako nti b'ekiwogozi. Kuba waliwo n'ebyalo byayimba naye ffe abannakunkunye bakikunyu Kiwogozi Kibula babeera batusosola kitegeera ebyalo byeyo waffe. Byalo byeyo wammwe. So mwemitingangako ne Lutalo? Nga bwe tutudde we bati nkyagala nnyo naye simaba ndikifuna. Nalabako ka video akatrendinga ku TikTok. Even YouTube. Like mwali ku stage ya? Twali wano wennyini. Mwali wano we tuli. Okay. Wawulira otya? How do you feel ng'omusanze? Omanyi obwana bw'enkoko obumanyi. Omanyi obwana bw'enkoko. Nga busisinkanye. No, omanyi enkoko hen. Ng'erina obwana bwayo. Bwe bagibujjako eddakiika nga 2. Ne bamala ne babukomyawo. Okwejaga kwe bubaako nabo essaawa eyo. Essanyu lyabo ttono ku lye nalina by that day. You mean we wamusanga wasanyuka? Era namubuuza muzeeyo manyi nti gwe kirooto kyange bulijjo. Okusisinkana n'okulaba. Then ye kwe kuŋŋamba nga tonnatuukiza kirooto kyo. Ina emisango ewange. Misango ki? Ng'era omwana w'obeera ne taata ewaka. Oyinza okuba omusobeza mu njogera. Kuba munneeyisa. Oteeka okuba alina by'asobola okunyonyola ng'omuzadde. Because is our godfather. Ate muzzaŋŋanda. David muzzaŋŋanda. Kubanga olaba n'abantu abayinza omulumba ku TikTok tabaddamu. Ataddamu. Talina budde bwabwe. Kubanga ye yagamba ekitalina makulu takiba budde. Oh, okay. Nga tuzeeyo mabega. Gwe emisango egyo osuubira nti ki gyali? Kuba wali to meeting ako that's the first time okwemeetinga. Kye nategeerako nti yagamba nti alina ekigambo kyagamba nti ŋŋenda eyo mu bantu ku mikolo n'ebikka obukoofiira n'enkola bwe nti n'engezako okudisa abantu la sikikolangako n'abantu abampadde emirimu egyo era babanjulira. Simanyi oba waliwo abamugamba oba nga ye yakyerabirako oba sisuubira nti yakira kubanga kyemmanyi tali sure nti nkikola wabula just naye anyway bayinza okuba bakimugamba. Yes naye nga sibikolangako ebyo. Era ŋŋenda oliana kale waliwo emikolo gy'ogendako oli n'ayagala okuvimbisa omukolo n'omugamba nedda taata David ayimbira ssente ezo ze wandeetedde. Imagine natural sense. Gw'olaba waleesande. So olwo n'alyoka atereeza n'alyoka akubako enfuufu ki abamu nno baga tulina muto wa David. Kale n'ogamba fine kuba oli aba mukulu wange. Yes. In musical ne mu bulamu obwa bulijjo. Yes. So ababadde abakikola bonna kubanga kati abamabala bo bakiyiga. Bw'otuukayo? Tulina Junior Lutalo. Kubanga oli abasiniya. Abasiniya Lutalo?
gwe Junior Lutalo. Yes. Junior Lutalo. Batukyali ku nsonga zaffe ez'omukulu David Lutalo. Ye nga ye bwe yakusinkana oba ye nga ye engeri gy'azaakuwulira oba gye yakulabako. Kyamusanyusa okuba ng'oli mu kifaananyi kye ate ng'oyimba ennyimba ze. Namulabanga feesi nsanyufu kuba nti alabye omuntu amufaanana naye kubanga yagamba nalinya stage awo n'agamba noonazze kuba bagamba nfaanana so kitegeeza yali akulaba ate olaba nze kapere weeno nze alina smartphone. So, what do you mean? Olaba nze kapere weeno beno byabukwa ate olwo siniya wange alina okay, you mean nti amasimu gaffe baba na zi Blackberry iPhone Pro Max ziri zaakabi ate abateekoko either even ne management baba ku TikTok wabalaba video zange naye nga namulanga feesi nsanyufu simanyi sijja kugattako kirala nti oba teyaluba yali naye nga by that day namulabanga is happy okulaba omuntu amufaanana naye ate ebiriba mu comment section ati obimanyi naye Munnayuganda buli omu ayogera kiki tetujja bigendamu nnyo naye nga nze namulabanga of course yes. N'ekirala omanyi twalina ye yali ani waloga yali afaanana Chameleone omumanyi oba yaani Junior Kameli era naye Junior Kameli waliwo omulala afaanana Bebe Cool baaliwo duo eyo naye duo ezo nga tezitera kuvaayo simanyi oba batya kamera nga tezitera kuvaayo tugambe nti tugeze kati weeteke mu kifaananyi kya Lutalo nti ogidde mu kifaananyi ky'omuntu osobola okubandaalawo oba okubeerawo nga nzijidde mu kifaananyi ky'omuntu tugeze ozze oyimba nga Lutalo ofaanana Lutalo you mean nti you going to stand obeerewo okuba nti nno kyowangaaliddemu ano n'omuzadde atuuka ekiseera n'agamba nti ono omwana akuze kayeeta kulere. What do you mean? Anti Lutalo muzadde yes agenda kuba muzadde nti olya ku image ye olya ku image ya Lutalo bw'ogenda ku performance bakulabanga Lutalo oyimba nyimba za Lutalo so si alina okugamba nti omwana akuze weeta kulere but you anti kati nze nganze ayinza obutakigamba naye nga mu ndowooza yagamba nti be as you nti kitegeeza nti nange gye bujja nja kuba ne project yange kubanga olwedde ninayo oluyimba baluyita Gwendeese naye kulwa mbeera mba saaduwamu kapeera wano. You mean naawe olina ennyimba zo ezimu ziri mu kitabo olumu nalukodinga naye nga omanyi studios sobeza bbeeyimu ate akasente oba ogira n'onyigabo jjukira ffe abali mu imagi z'abo abasajja tusanga challenge nyingi okuba nti you maintain your character even his image so it's very hard very hard nga wotosobola kitegeera saawa zino oli mu image ye dream yo ki? Dream yange nange njagala okubaako star oyagala kuba kubanga yanjagaza nnyo endongo David wayimba oyinza olowooza byangu si byangu nga onolaba omusambi omupiira ba Cristiano Messi Lamine Yamal Ronaldo namuwulira nkyali muto simanyi sibimanyi Ronaldo wanti waliwo Ronaldo bangi waliwo Nazaire Brazil waliwo Ronaldo omu Portugal kati alimu El Nassr tiimu eri eyo Saudi Arabia kati abantu abo bakozesa omupiira bakola omupiira kye baagala nekikuloosa nti it's easy naye nga bwekirine ku David nti omusajja oyo bw'ayimba ebigambo bye biyinza okuba bya bulijjo mbubiwulanga ebyabulijjo byetukozesa bulijjo naye nga biri bakita unique kugamba nga byanjawulo ebigambo byanjawulo okusinziira ku bayimbi baffe abaawantu
So kati ogamba mbu mpolokota ng'ensanafu kugamba ekintu ekyo ofaanana ekimuli ky'entula eyakassa walirako entula ng'essiza ekimuli ekyo okugamba olaba nga kigambo okiraba entula buli omu agimanyi naye nga omuntu oyo atulaba naawe genda weebuuze entula ngimanyi naye sajja lwaki yagiyimbako so ebintu bye kale byanjawulo wegamba mu njogera ennyangu buli unique kyenkwagadeko nti dream yo naawe oyagala kuba star yes kati tugeze kariya yo ng'ekuze weeyongeddeko amaanyi ovudde mu junior lutalo ogenda fuuka siniya kati olikyusa erinnya oba of course tekigenda soboka maidia kubanga tekikyasoboka because oze nga gwe junior lutalo tosobola tuuka mu maaso tugambe kati nga ani DJ Michael yali DJ Michael neyita King Michael yatubuzaabuza ffe abawagizi twali twamanyira DJ Michael kati bwetugamba nti King Michael oba otubuzaabuza ne bano ba B2C ne beeyita ba Kampala Boys lyagana kitwale take or note kubanga abantu abasinga bakyusiza amanya bagwa kati bwojja nti gwe junior lutalo ate the same time n'okyusa kitegeeza ogenda kyusa tugamba atono era awo wennyini wensabira Mukama Katonda ampa omutima omulungi togulina anti ngamba ngulina naye wane Uganda sera ebisinga abaana bwafuna kyafunye alabanga is a deep ekyo kitima kyenjagala Mukama. What do you mean omuntu wafuna kyafunye katugeze mu music ne mugamba nani yaku sparring okuba musician agamba already I was born ye yali muyimbi ki like alaga taina romodo we mu kuyimba taina gwe yegomba bane teri muntu akola kinu nga taina romodo we nango tandika bino ebintu twali group twagirimu abantu nga basatu mukwano gwange yansookayo ku TV naye mu music nalimu kati ate mu music omwo negombanga kale kyava kusomero tugambe ebyo nembireka ebya music nengamba kati passion yali ekyandimu kitegeeza nina okubeerako ku TV n'okubeerako ku radio mukwano gwange bwe yansookayo nange nengamba nkoze ntya mu njogera ennyangu oba ne romodo akwegombesa okubeera nti oyingira TV oba amawulire tova eno buvi n'okola kintu kati gwe nga wonaagamba nti kati David Lutalo ye romodo nyo yava ne mu romodo is oba muyite omununuzi wange kuba nina byempiseemu nga mbijje mu nnyimba ze okuba nti zinkutteko ng'omuntu ate ne maama wange najjanjabwa nange nenzijanjabwa obulwadde bwali bunnuma is my savior survivor kugamba sina najinza kinnyonnyola naye nga kyomanya nti omuzadde asigala muzadde teacher is always wali ozeekaawo n'ogamba omukulu ono kamunoonyeko ya ku image ye yambezezaawo bwe yaŋŋamba wano nti munoonyeko nakola buli kye nasobola era nina amannya ge siyinza kugaana mu kamera ge nakubira amasimu naye nga ngamba omukulu taliiwo bwanadda nja mugamba olina namba ya David Lutalo tasobola gikwata nagikubako emirundi n'emirundi ye si muntu talifa baira Lutalo si faani wa amasimu agatategeera engeri ne waaba agirina newe yandibadde nze sajja abo baba n'abalabe bangi bangi abatabaagala bangi ababaagala ennyangu yagamba munoonyeeko abantu abamusembera baagaana omukutuusako right sijja gamba nti baagaana naye nagezaako okuba amasimu buli simu yasoboka nebagamba nti taliiwo wali kale nempula amaanyi ganzigwa naye Mukama omulungi ono wekisa atonyesa enkuba n'awanirira ekinyonyi waggulu awo nga tekina ekikutte olunaku lumu nja mulaba temuddangamu kwesinkana anywhere
n'addamu musinkana just yali ku show wali ku climax. Temwebongako? Yali agenda kuyimba ate nga zaali nga 3 nga tuyingira omwaka guno. Twali tugenda Kagadi. Saasobola kumulaba nti no wabula namulaba ku stage ng'akuba endongoye ne mwanange ne ngenda. Okay. So abalabi baffe abalungi aba Life Experience Uganda manyi waliwo ensonga nga zo zeetaaga okuttaanya oba okwogerako okubanga naffe abantu waliyo omuntu mu nsi nga lolomodowo tugeze nga lolomodo wange ye Beyonce anyway Shiba wano oba lolomodo yali Beyonce Rihanna kwaba ababiri ng'alina gwe yeegomanga ennyambala enzina ku stage buli kimu kwegamba yaba akusingira mu bulamu obwo nga gwe weegomba tekiba kyangu era abantu abasinga tebakyagala abamu bakyagala okubeera n'omuntu amufaanana nabeera ng'ayimba nga ye buli kimu naga waawo kwegamba nga byokola bibye kwegamba waba aleeseewo omuntu naye abantu basinga tebakyagala. Nze ngenda n'entuula awo ewaka neŋŋamba nti muntu ki agenda okubeerawo ku lwange nga si maama wange. Mu music tulina abantu tulina emiteeko mingi tulina production ne tuba ne recordings ne tuba ne management ne promotion. Era wembuuliza omulabe waffe ali awo ani aliredde okupromotinga Junior Lutalo? You mean ani aliredde aliredde okupromotinga gwe nga okyalinga Lutalo oba ng'okyusizaamu? Nga nze Azmi kubanga I have song ate lulungi kuba ndimba ne mu live band. Tuddeko emabega olina ennyimba zo ayagala okupromotinga ali eyo yenna ali ready agenda kujja kupromotinga Junior Lutalo right? Oluyimba lwange oluyimba lwo tasobola kumpromotinga mu nnyimba z'omuntu omulala. Anti kati saawa eno wogenda duyimba tugeze ng'omaze recording biki yimba dwe ngenda okukola kubanga nkulaga oluyimba olwo buli wenduyimba bagamba David yawandiika. Oli muwandiisi? Sinze nawandiika waliwo yali kuwandiika naye bamuyita omukulu wa Ivan Brown yawandiika oluyimba olwo naye kati nze olwange osobola tutukuiramu akapera bajja tubba abaana abo balina obwangu n'ekirala nga toli Junior Lutalo amanya gamatuufu gwani? Mwesigwa Musa. Mwesigwa Musa oli musajja musiraamu era nga tewatuuleddeko salaamu anti sa ogamba walowoozezza taata tuli babibaala tuli banyu batamiivu tukubire salaamu nze obwedda manyi tolina musira kyekirevu kino si buli aguzize buli amusiraamu ninayo maleve eyo naye si musira ojjamubuulira ng'omutuuseeko taata gy'oli yonna obiwulidde naye ng'abalabi baffe abalabi baffe abalungi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omungu abakuumye bulungi alhamdulillah. Amina. Mungu ono ayongere obbawa ekyengera ky'obulamu ate tusigale nga tumanyi nti Islam din. Okay. Ate ng'etteeka erigenda okufuluma okuddako atali musiraamu ntokuza kirevu basajja mwe mutuuzaabuza ogenda n'ogwa ku musajja omanyi musiraamu ekirevu kikoma eri edda nali ndowooza abasajja abasiraamu balina ebirevu bana abasajja abatali basiraamu nga munyiriza birevu anti olumu baba baagala ogendako mu nsi zaabo abawarabu bo bamanya nti obuye musiraamu za isiraamu kati kabali abasiraamu nkayisizaawo munna ako kabadde katagana kusevinga naye kabadde keetaagisa nkabadde era mu budde buno ali abasira. So Junior Lutalo tubadde tukyali ku mboozi z'omukulu anyway tebiba byangu kati munjogere nyangu onoonya manager
akusupportinga. Osawe no nyinza obutafunonya manager enonya promoter. Kubiri wetaaga ki? Promoter. Kuba manager ajja kulaba nga oluyimba promotion yakuze. A manager. Either asobola okukola ebibiri. You mean wetaaga promoter asobola okutambuza music wo. Naye kati golowooza ebyedda bye byakati. Nkimanyi bulungi nnyo. Edda kati ffe twakubira endongo naffe twaliko mu ndongo. Tuzze mu ndongo nga tuli bana bato tulaba okukaddiwa. Promotion yakolanga. Promoter bakolanga but ba promoter tebakyalina mirimu. CD zaavaawo. Nga tubeera ku kyalo tuli ku kyalo tugeze tuli Buziga tuli Kigo. Waliwo ka library ne batwalawo oluyimba waliwo ka library waliwo okitegeera kugamba oyo ye promoter. Saawa zino endongo etambulira ku internet. Okitegeera kyentegeeza? Anti kati kyekitegeeza nti promoter abakwasaganya internet yo. Ekituufu ky'olina okukola nti olina nnoonya muntu asobola ohandlinga media handles like TikTok, Facebook, YouTube, yonna nga ekusobola otambulira ku tugenze mu studio tukolera mu studio ennungi oluyimba ne lufulumanga masavu kubanze mbasaagala tukole era anti kati kyeweerabidde mu promoter betagenda biteekamu pozi ng'ofunye manager kati bw'ofuna promoter agenda atambuza music wo tugeze ku internet wakati saa ino yeekola tujja kutambulira mu ka music simanyi biki ebyo yes TV zikuba ennyimba ezo naye nze ngamba internet eno it's a bigger than TV stations benandigambye nze nga nze yes basajja bakola nnyo kinene okuba ennyimba zaffe naye internet eno ate yo ndalamu ekikubira ddala abaana bangi bagidde ku TikTok abaana balabye n'abawa emirimu ku ma TV ago era byennyini kati mu njoga ennyangu tunoonya promoter. Okay, waloke neerabiddemuuko ng'ova mu kyalo ojje Kampala wajja era oli Junior Lutalo wakifunira wano idea wagifunira n'okuba David Lutalo Junior Lutalo kubanga idea wagifunira no Kampala nasooka omusajja nasooka omufollowinga nga yakakuba kapaapaala 26 walina emyaka ena esijjuke naye nali mu P4 I was in P5 I think because 29 ntula P7 maybe between there nomufollowinga kati olwo mu P4 oba P5 tugeze olwo weegomba okuba omuyimbi yes ng'era mbeera eri nejja nga nnyimba ebiseera Martin Angume yali kwali agundi ono Papa Misachi ng'akubye ompalampa fala nayo sigwa nsiimira nga mbeeri nga nnyimba maama n'aŋŋamba totulekanira genda mu bidongo tukuwone kumba mpaga head kati munnange 2012 mukulu n'akuba magumba yali 2012 kuba 29 nzijukira kubira yali namu kolabo ne Mami Rema togabe namba yo seera ebyo n'akuba 2012 kubanga 2011 ali nkola mu State Council bana bayiwa Collins kati lwaki wavaayo n'ova ku mulimu ogw'ebbeeyo gye mu ndongo anti olaba omulimu uyo kati onoonya manager anti wulira twali mu ba Suntas bana bayiwa Collins naye omanyi ekyanzijayo otuuka ogenda ofuna ssente mu State Council egyolaba lumu nagendayo yali 2011 Christmas ya 2011 nanjagala enkyanga Christmas erira 24 baatuma ssente ekyakujjayo baatuma ssente kati mu ndongo eno osuubiddeyo akasente akali awo osobola okufuna naye sirina mulimu gumu you mean toyimba kyokka kubanga singa nali nti nyimidde ku ndongo yokka mu COVID nandifudde
Covid yenna wabaddewo ng'oli Lutalo Junior. Ng'oyodde sente. Siyodde. Wabula nfunyemu akandabirira. Maama wange n'asobola okufuna kasukaali. Ate omukyala. Omukyala namulina n'akola ebiteetaagisa n'alaba nga alina okumviira. N'agenda. Anti kati abakyabenaku tetukyalinda tugoba. Bwe ndaba ng'okolamu amanyanga nkola. Simanyanga kubanga bw'ogamba nti nze nkoze amanyanga. Anti nkubuuza ekibuuzo kino. Wangi anko. Bwe nkusongamu olugalo bwe nti. Zino engalo ziraga ani asinga obubi. Ggwe. Kati kitegeeza. Gwe bw'onsongamu gw'olaba nti nze mubi ate gwe tonneetunuulira. Kati saa zino toyina mukazi. Sina. Kati ate naye tumunoonye. Tokuba nnyo tugendayo. Naye kati bikyala bino ebiri wano ky'ogamba toyinaayo Junior? Dabako n'omuntu gwegomba abo bakwegomba. Tobanga weegomba ba Beyonce ba Rihanna. Ate abo bali wide. Bali wide. N'atuuka ddi ebungereza. Wegomba baani? Muyimbi wano baakabi. Nawe kati engeri gy'oli sita, Nantirabayo. Nange ndi muntu ng'abali. I have red blood. Nina omutima, nina obwongo obulowooza. Oli human being. Nina thinking capacity. Kati sisobola kuba nga sina muntu gwe nsobola kwegomba. Ate abeeno nga naye era olina gw'oli ali awo. Lwaki mutwegaana? Naye nze omuyaya aliddamu okuneganira mu kamera. Ngenda leeta ekifaananyi kyo nkiraga abantu. Okiteeke ku media. Basajja mwe mutwegaanye n'obeera n'omukazi waka n'ogamba kankubira ono maidi nanterekumu. Maidi. Nina omusajja gwe mmanyi alidde abaana b'abantuwa. Naye mu kubeegaana kwala esooka Eva yeefuula manager. Nedda nabo bamwagala. Ne lwaki tulya ne mutwegaana? Naye nabo bamwagala. Tetuwooma kiki? Kyogere nnyo mensi ekiwulire. Kiki? Tubakaayira. Naye bannaye omukyala ataamye. Tebaneenyiiganya basajjamu okutwegaana. Kati Junior ngamba otya mbu toyina mukazi. By the way, anti gwe kyotomanyi nti bato bammwe bayingiramu nnyo lu social media. Omuntu omuleeta nolaba nga mukwano gwo kozi wasa mukwano gwo siwe ki. Naye mbagamba ebigambo bino. Ffe tubaddeko n'abantu ab'enjawulo tuddetinzeeko ku bantu. Ebintu bya laavu oba ebintu by'okwagala tubireke. Mukama y'amanyi. Era nze nagamba oli Mukama bw'akuyambanga n'akuwa mukwano gwo bw'akuwanga omuntu ategeera yisenga mu maaso gambe nti alhamdulillah. Abantu abasinga oba abasajja abasinga oba abakazi abasinga ova eno buli lw'osubira happiness yokka mu bufumbo oba relationship oba owedde. Leero mugenda kuba ono enkya mubeere off. Okitegeera? Oli waya akantu katono avaako waya. Waliwo abantu nga wireless. Tubeera n'abantu nga ba wireless. Okitegeera? Nga ye waya ezo zivaavaako n'akantu akataliimu n'avaako nga ye tasoboka. You get. Beba abantu g'osanga nga buli mwezi abeera mu relationship mpya, buli mwaka abeera na mukazi mulala, aleese ono, aleese oli ng'ate ye taswala. Kyenkugamba ki kino? Waba omukazi oyo yakunyizaako n'ansonyiwa okudda mu personal life yo, but still kugamba munjogere nyangu olina ofuna omuntu. Omusajja oba omukazi n'ava kiswaza n'okuswaza ne ngamba sirina musajja. Yafuna naye not yet. Okyetegereza paka mu byenda. Naye nze ndaba nina obuzibu bunene. Kale by the way kankubuulire. Nina obusungu bungi. Nga tobulabika. By the way nina obusungu bungi. Nnyo olwana sirwana. Naye omuntu kale omuntu ankola gwe kyolaba ng'ekinene nzize kinzigyako. Nakantu katono bwe kati. Akati nze okuvaako n'omuntu. By the way it's me naturally. Omala kunkola bingi. Oyinza okukola akanda oyo. N'okola ekira n'enzya nga ntoopinga kati oyiro bwajjula olomba nnyimbi. Oyiro bwajjula. Onkoze ebintu bingi n'ensirika. Abalaba nange mukaabu oyiro bwajjula. Kantu katono tekasobola kujjako era Junior nze nkugamba ebigambo bino relationship tozitya tomera.
ate bwe naatomera genda buli kintu kugezaako mwana yayimba ebintu kugezaako olimanya otya omutuufu sijja mumanya naye anti bannamwe batukola ebintu kituufu naffe tuba n'ensobi zaffe yes tuba n'ensobi zaffe ng'abasajja naye mwana gwe abaana abawala naye ku bino ebiwala ebyebitiggula sigwafaanana mu lutalo kijja kimanyi lutalo gwafu nze kankubuulire si buli kitemagana nti zaabu ekikiggo si buli kitemagana nti zaabu mwana gwe kiyige kubanga nja kulawo mashallah alhamdulillah nfunye omukyala akola omulimu mulungi nange kale businessman oba ndi omusajja avunaanyizibwa naye okuddeeka mubanga bambega kwekengera muno nze bannange era singa mukama kiki buno obufumbo bwandivuddewo laavu entuufu yasigala mu firimu nange nakyogera oli ne bagamba mbunimba laavu entuufu yasigala mu firimu oli n'omukuba mu linnya erimuluma n'agamba bebi sole omusajja obeera leero bebi enkya mukwano ng'oli kamulali mukwano be careful abaana ba tiktok kati no kamukomentinge wamma genda mu comment section nze kasita namanya nti laavu yasigala mu firimu nenzikakkanya omutima mu bitiibwa ebiyitirivu nga tewali aŋŋambye nti tuula nze nalina akajanja nalina ebbuba nalina naye kati obeera n'omusajja nga bro ng'omuyita bro tububa nze buba tulina enkuba eyeekwata n'emmoroka anti kati waliwo omusajja atamanga mwenzi tatuulako wamu obunyuma naye munnaaye nze kasitama nga nkomyewo omusajja alinga nkoko tonoonyereza kyeridde era bw'onoonyereza otamwa bano abasajja anti bw'olowoozamu nti yeebase n'omulalu n'ogamba yi era kiringa n'omukazi nze bayidawe nze sikwata ku simu ya mukazi maama omwana wange yatuuka ova ewaka n'essimu yo nange bayidawe essimu era bakyala n'abasajja mwanditegedde ekintu kimu okwata ku simu nze munaye sikwata simu ya musajja nongamba nyana kati oyinza n'okuŋŋaji mpeezeko neŋŋaana neewala kati wendaako erinnya lyali talaavu awo mba ŋŋenda vaako wayazigatta ndaba eri talaavu kale bigenda kungaza oba oteekeko my love nga nze wanteekako naava ne basiisi baffe mugambako love sis maama we mutugattira awo ne mugatta waya mulinga bamasannyalaze gwempula gwenjagala nsobola omuteekako ntera muteekako manya gaba pretty neba nalina laavu edda nateekanko my dream my sweetheart my papa my hubby oh my god kati nkuteekako gunyego katonda wange awo wendi omanyi laavu gyekuvugira oba abana abayaye gye bakuvugira naawe gy'olina okudda laavu eringa moroka ya buseerezi ye wawetaweta naye laavu webaawo beerawo bweba teriwo kyankalana wamma bali mu comment section mukubule laavu entuufu yasigalawa mu firimu ne bajjajjaffe bakisigaza kubanga olaba fe abasajja tulinga olaba amalwaliro oba kutwala ekiruddu n'otawona ng'obakutwala kiki ogezaako tegezo twonoonera abasajja gini bagende kwegamba buli wamu batonyezeewo basajja bannange temwonooneka kubanga nze munnaye kubanga ate abasajja abatali bafumbo mu abasinza otwonoonera abasajja bafuga basajja bagambye ki kubanga nze bwe nali omulwadde asooka nengenda newanjako omusaayi wali nemindako mu kakiriniki kali paka nawonera ebbombo mu balakisi kati ye nayo muje ndowooza yebeera bati sokoleka ebbombo mu balakisi bajjanjabira bwereere mukyagala nnyo ebyobwereere nedda si weewala eddagala liyinza okunkola tugamba bwe baleeta eddagala ettuufu lituukireeyo no eddwaliro ly'amagye bajjanjaba abasirikale abafunye obuzibu kati bazita bali civilian n'ababulijjo civilian bakujjanjaba nga tosasuddeyo wadde kyagenda okutegeka nti
oyinza okubeerawo nga nze nkola naye nga ndi musirikale kati ate obuyambi oba osobola bufunako n'abantu ba bulijjo bagendayo ne bafuna obuyambi era mbeebaza abasirikale bayo big up nabo ku geeti tebatuyisa bubi. Okay. Junior nga tumaliriza jajja Mukasa alemezaamu alhamdulillah tumwebazizza okuba nga atuwadde kakuba so endongo tubadde tukyali wali omanyi tukubako eno we tuddako eno bwe tuddako eno bwe tukubako eno tetwagala babawa tukomye wali nti onoonya promoter tonoonya manager anaakusanga ng'omaze ositukako yumi bw'aba asobola okukola byonna kuba waliwo munnagandi nja anti kati n'ekirala kye weerabidde kyenkuwa muganda wange kuba kati fe endongo twagirimuku katumanyi teekezaayo sooka we branding bw'omala okwa branding oli brand but ng'ovudde mu junior lutalo mwesigwa Musa ate oyinza oddigana n'ogamba togenda kwetuma mwesigwa Musa n'ofuna erinnya n'ogamba lino lye music gwe ngenda oyimba manager agenda kuteekateeka Mr. Haga kubanga owannyo bakazi Haga era ntegedde kyakibuuzo Mr. Haga kubanga kati Mr. Haga olina okukola oluyimba ogende mu studio okole oluyimba osooka oluteeke ku radio tuluwulire kati awo manager ani yayimbye nti Mr. Haga ogenda kundabira kubanga era si yerinza okuba nti lyeryenkomeredde liri official omuntu asobola okugamba naye erinnya lino lyandibadde ddungi oba nensigala oba neneeta munaluweeri power love leeta buzibu bakazi kunnumba olabika okuba ne laavu nedda omuntu yenna aba ne laavu bw'abanga emusanze mu shepu ennungi kuba toyinza kubanga mu mpale tolinaamu yadde kuba ennyonyi kituufu laavu nejja abasajja abaavu bagira basituka buli ssaawa abaana bakati nga baagala nnyo ssente mukwana eriyo n'abataagala ssente ngaagala kimu musajja aliwa aba agusiba akagoye mu maaso naawe kakati kankubuuza mukazi kigwogenda okwawukana naye oleke nga tomuwadde yadde ekikumi mukazi ki ne waba maama oba omukyalira omuwaayo n'omugamba maama akasukaali kaako kituufu mu njogera ennyangu abakazi b'ennaku zino baagala ssente bayinza okuzaagala naye bali afuta mane era oba toyina wano atolavinga ekikola tokola era Mr. Haga erinnya eryo ndyagadde nnyo akakubakuba katuyiikiriza badde nsaba tukome wano then enebere episode 1 tugenda kudda ne episode 2 Lutalo atunyonyola Junior Lutalo atunyonyola yavaawa bamuzaala tugenda kubeerangawo mu kamera atooga ku bintu eby'enjawulo tunoonya programu ez'enjawulo tugenda kubeeranga ku mukutu era tugenda kuba presenta bammwe abalungi tubasuubiza obutayogera kintu kibi oba kibakosa oba ekyesitaza ntungo okay tweyanza nnyo tweyanzeege Junior Lutalo Mr. Haga I like your name nsigadde nzaasha nava namatovu gwe n'omunnange nkujjukiza ate na subscribinga sharinga onyiga awali notification obeere ng'onyigawo onyigawo awali akadde onyigawo awali akadde buli lwetuleeta tukuwe notification eba ekulaga nti life experience ekuleetedde gwe n'omunnange nkugamba abeeranko buli lwetuleeta tweyanza nnyo tulaba tweyanza nnyo tusubscribinga tweyanza nnyo notusharinga thank you very much mubeere bulungi mweraba Junior Lutalo basibule bakube saalongo kugamba oba ongera okuba nti nno ate ngenda kuba presenta wamu omulungi naye nga mbaagaliza obambi obulamu obulungi whenever bakadama bange abalungi waliwo akayimba ke nabayimbya naye temwakafaako tujja kwogera wali ebikyamu tujja kwogera wava ebikyamu mbuze wava obusungu naye nga mbagaliza obulamu obulungi mbadde nenava omugabi nange omubamba wabula tubadde mayiga microphone kuba tusako ekintu embeera yonna ey'enjawulo oba oli awo mbagaliza obulamu obulungi mwenna gye muli
Love Uganda. Uganda will love you. Yeah, boss.